Eby'omu mirembe ekisooka essula 16 okutuuka ku ya 20. Ne bayingiza essanduuko ya Katonda ne bagisimba wakati mu wemma Dawudi gye yagikubira. Ne baweerayo ebiweebwayo ebyokebwa n'ebiweebwayo olw'emirembe mu maaso ga Katonda. Awo Dawudi bwe yamala okuwaayo ekiweebwayo ekyokebwa n'ebiweebwayo olw'emirembe, n'asabira abantu omukisa mu linnya lya Mukama. N'agabira buli muntu mu Isirayiri, abasajja era n'abakazi, buli muntu omugaati n'omugabo gw'ennyama n'ekitole ky'ezabbibu enkalu, era n'assaawo abamu ku Baleevi okuweerezanga mu maaso g'essanduuko ya Mukama, n'okujjukizanga n'okwebazanga Mukama Katonda wa Isirayiri n'okumutenderezanga. Asafu omukulu addirira Zekkaliya, Yeyeri ne Semiramoosi ne Yekyeri ne Mattisiya ne Eriyaabu ne Benaaya ne Obededomu ne Yeyeri nga balina ennanga n'entongooli, ne Asafu ng'alina ebitaasa nga bivuga nnyo, ne Benaaya ne Yakaziyeri bakabona nga balina amakondeere, ennaku zonna mu maaso g'essanduuko ey'endagaano ya Katonda. Awo ku lunaku olwo Dawudi kwe yasookera okulagira okwebaza Mukama n'omukono gwa Asafu ne baganda be. Mwebaze Mukama, mukaabirire erinnya lye, mumanyise ebikolwa bye mu mawanga, mumuyimbire, muyimbe okumutendereza, mwogere ku byamagero bye byonna. Mwenyumirize olw'erinnya lye ettukuvu, omutima gw'abo abanoonya Mukama gusanyuke. Munoonye Mukama n'amaanyi ge, munoonye amaaso ge ennaku zonna. Mujjukire ebyamagero bye bye yakola, eby'ekitalo bye n'emisango egy'akamwa ke, endagaano gye yalagaana ne Ibulayimu, n'ekirayiro kye yalayirira Isaka, n'ekyo n'akinyweza eri Yakobo okuba etteeka, eri Isirayiri okuba endagaano eteriggwaawo, ng'ayogera nti gwe ndiwa ensi ya Kanani, omugabo gw'obusika bwammwe. Bwe mwali abantu abatono omuwendo gwammwe, weewaawo abatono ennyo, era abo batambuze omwo, ne batambulatambula nga mu mawanga agatali gamu, nga bava mu bwakabaka ne baggukira mu bantu abalala. Teyaganya muntu kubonaabona, weewaawo yanenya bakabaka ku lwammwe, ng'ayogera nti temukomanga ku abo be nafukako amafuta, so temukolanga bubi bannabbi bange. Muyimbire Mukama mmwe ensi zonna, mwolese obulokozi bwe buli lunaku. Mubuulire ekitiibwa kye mu mawanga, ebyamagero bye mu bantu bonna. Kubanga Mukama mukulu era agwana okutenderezebwa ennyo, era agwana okutiibwa okusinga bakatonda bonna. Kubanga bakatonda bonna ab'amawanga bye bifaananyi, naye Mukama ye yakola eggulu. Ekitiibwa n'obukulu biri mu maaso ge, amaanyi n'essanyu biri mu kifo kye. Muwe Mukama mmwe ebika eby'amawanga, muwe Mukama ekitiibwa n'amaanyi. Muwe Mukama ekitiibwa ekigwanira erinnya lye, muleete ekiweebwayo, mujje mu maaso ge, musinze Mukama mu bulungi obw'obutukuvu. Mukankane mu maaso ge mmwe ensi zonna, era n'ensi enywera n'okuyinza n'eteyinza kusagasagana. Eggulu lisanyuke era n'ensi ejaguze, boogere mu mawanga nti Mukama afuga. Ennyanja ewuume n'okujjula kwayo, ennimiro ejaguze n'ebigirimu byonna, emiti egy'omu kibira ne giryoka giyimba olw'essanyu mu maaso ga Mukama, kubanga ajja okusalira ensi emisango. Kale mwebaze Mukama kubanga mulungi, kubanga okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Mwogere nti otulokole, Ayi Katonda w'obulokozi bwaffe, otukuŋŋaanye otuwonye mu mawanga, okwebaza erinnya lyo ettukuvu n'okujaguliza ettendo lyo. Yeebazibwe Mukama Katonda wa Isirayiri, okuva mu mirembe gyonna okutuuka mu mirembe gyonna. Awo abantu bonna ne boogera nti Amiina, ne batendereza Mukama. Awo n'alekeyo mu maaso g'essanduuko ey'endagaano ya Mukama Asafu ne baganda be, okuweererezanga mu maaso g'essanduuko obutayosangawo, ng'omulimu gwa buli lunaku bwe gwayagalanga, ne Obededomu ne baganda baabwe 68, era ne Obededomu mutabani wa Yedusuni ne Kosa okuba abaggazi, ne Zadoki kabona ne baganda be bakabona, mu maaso g'eweema ya Mukama mu kifo ekigulumivu ekyali e Gibyoni, okuweerangayo ebiweebwayo ebyokebwa eri Mukama ku kyoto ky'ebiweebwayo ebyokebwa obutayosa enkya n'akawungeezi,
nga byonna bwe biri ebyawandiikibwa mu mateeka ga Mukama ge yalagira Isirayiri, era wamu nabo Kemani ne Yedusuni n'abalala abaalondebwa abaayatulwa amannya gaabwe okwebaza Mukama kubanga okusasira kwe kubeerera emirembe gyonna, era wamu nabo Kemani ne Yedusuni nga balina amakondeere n'ebitaasa olw'abo abagenda okubikuba era nga balina ebireeta ennyimba za Katonda ne batabani ba Yedusuni okuba ku mulyango. Abantu bonna ne bagenda buli muntu ewuwe, Dawudi n'addayo okusabira ennyumba ye omukisa. Ebyo mu Mirembe Ekisooka essula 17. Awo olwatuuka Dawudi bwe yabeera mu nnyumba ye, Dawudi n'agamba Nasani nnabbi nti, laba, nze mbeera mu nnyumba ey'emivule, naye essanduuko ey'endagaano ya Mukama ebeera wansi w'ebitimbe. Nasani n'agamba Dawudi nti, kola byonna ebiri mu mutima gwo, kubanga Katonda ali wamu naawe. Awo olwatuuka mu kiro ekyo, ekigambo kya Katonda ne kimujjira Nasani nti, genda ogambe Dawudi omuddu wange nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, tonzimbira nnyumba ya kubeeramu, kubanga sibeeranga mu nnyumba okuva ku lunaku lwe nalinyisa Isirayiri ne leero, naye navanga mu weema ne mbeera mu weema, era navanga mu nsiisira ne mbeera mu nsiisira endala. Mu bifo byonna gye naakatambulira ne Isirayiri yenna, nali njogedde ekigambo n'omulamuzi yenna ku balamuzi ba Isirayiri be nalagira okuliisa abantu bange, ne njogera nti kiki ekyabalobera okunzimbira ennyumba ey'emivule? Kale nno bw'otyo bw'onogamba omuddu wange Dawudi nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama ow'eggye nti, nakuggya ku kisibo ky'endiga okugoberera endiga, obeere omulangira w'abantu bange Isirayiri, era nabeeranga naawe buli gye wagendanga, ne mmalawo abalabe bo bonna mu maaso go, era ndikuwa erinnya okufaanana erinnya ly'abakulu abali mu nsi. Era ndibateekerawo ekifo abantu bange Isirayiri, era ndibasimba babeere mu kifo kyabwe bo, baleme okujjulukuka nate, so n'abaana b'obubi tebaabazikirizenga nate ng'olubereberye, era nga bwe kyali okuva ku lunaku lwe nalagira abalamuzi okufuga abantu bange Isirayiri, era ndiwangula abalabe bo bonna. Era nkugamba nga Mukama alikuzimbira ennyumba. Awo lulituuka ennaku zo bwe zirituukirira, ng'oggwa n'okugenda okubeera wamu ne bajjajjaabo, ne ndyoka nyimiriza ezzadde lyo eririddawo oluvannyuma lwo eririva mu batabani bo, era ndinyweza obwakabaka bwe. Oyo yalinzimbira ennyumba, era ndinyweza entebe ye emirembe gyonna. Nze naabeeranga kitaawe, naye anaabanga mwana wange, so siimuggyangako okusaasira kwange, nga bwe nakuggyako oyo eyakusooka, naye naamutuuzanga mu nnyumba yange ne mu bwakabaka bwange emirembe gyonna, n'entebe ye eneenywezebwanga emirembe gyonna. Ng'ebigambo ebyo byonna bwe byali, era ng'okwolesebwa okwo kwonna bwe kwali, bw'atyo Nasani bwe yagamba Dawudi. Awo Dawudi kabaka n'ayingira n'atuula mu maaso ga Mukama, n'ayogera nti, nze ani, ayi Mukama Katonda, n'ennyumba yange kye ki, gwe okuntuusa ne wano? Era ekigambo kino kyali kitono mu maaso go, ayi Katonda, naye oyogedde ku nnyumba y'omuddu wo olw'ebiro bingi ebigenda okujja, era onkuzizza nnyo ng'obukulu bw'omusajja ow'ekitiibwa ekinene bwe buli, ayi Mukama Katonda. Kiki Dawudi kyayinza okweyongera nate okugamba olw'ekitiibwa omuddu wo kyassibwamu? Kubanga ggwe omanyi omuddu wo, ayi Mukama, ku lw'omuddu wo, era ng'omutima gwo ggwe bwe guli, bw'otyo bw'oleese obukulu buno bwonna, okumanyisa ebikulu bino byonna. Ayi Mukama, tewali akufaanana, so tewali Katonda wabula ggwe, nga byonna bwe biri bye twawulira n'amatu gaffe. Era ggwanga kyerimu eriri mu nsi erifaanana abantu bo Isirayiri, Katonda be yagenda okwenunulira okuba eggwanga, okwefunira erinnya n'ebigambo ebikulu eby'entiisa, ng'ogoba amawanga mu maaso g'abantu bo be wanunula okubaggya mu Misiri. Kubanga abantu bo Isirayiri wabafuula abantu bo ggwe emirembe gyonna, naawe Mukama wafuuka Katonda waabwe. Kale nno ayi Mukama, ekigambo ky'oyogedde ku muddu wo ne ku nnyumba ye kinywezebwenga emirembe gyonna, era okolanga nga bw'oyogedde. N'erinnya lyo linywezebwenga ligulumizibwenga emirembe gyonna, nga boogera nti Mukama ow'eggye ye Katonda wa Isirayiri, Katonda eri Isirayiri. Era ennyumba ya Dawudi omuddu wo enywezebwa mu maaso go. Kubanga ggwe ayi Katonda wange obikkulidde omuddu wo ng'oli muzimbira ennyumba, omuddu wo kyavudde alaba okusaba mu maaso go. Era nno ayi Mukama ggwe Katonda, era osuubizizza omuddu wo ekigambo ekyo ekirungi. Era kaakano osiimye okuwa omukisa ennyumba y'omuddu wo,
ebeerere mu maaso go emirembe gyonna, kubanga ggwe Ayi Mukama owadde omukisa era oweereddwa omukisa emirembe gyonna. Awo oluvannyuma lw'ebyo olwatuuka Dawudi n'akuba Abafirisuuti n'abawangula, n'aggya Gaasi n'ebyalo byakyo mu mukono gw'Abafirisuuti, n'akuba Mowaabu. Abamowaabu ne bafuuka baddu ba Dawudi ne bamuleetera ng'ebirabo. Dawudi n'akuba Kadalezeri kabaka w'e Zoba okutuusa e Kamasi bwe yali ng'agenda okunyweza okufuga kwe ku mugga Fulaati. Dawudi n'amunyagako amagaali 1,000, n'abeebagala embalaasi 7, n'abatambula n'ebigere 200,000. Dawudi n'azitema enteega embalaasi zonna ez'amagaali, naye n'aterekako ez'amagaali 1,000. Awo Abasuuli ab'e Damasiko bwe bajja okudduukirira Kadalezeri kabaka w'e Zoba, Dawudi n'atta ku Basuuli abasajja 2,000 mu 12,000. Awo Dawudi n'ateeka ebigo mu Busuuli obw'e Damasiko. Abasuuli ne bafuuka abaddu ba Dawudi ne baleetanga ebirabo. Mukama n'awa Dawudi okuwangula buli gye yagendanga. Dawudi n'anyaga engabo eza zaabu ezaali ku baddu ba Kadalezeri n'azitwala e Yerusaalemi, ne mu Tibukasi ne mu Kuuni, ebibuga bya Kadalezeri. Dawudi n'aggyamu ebikomo bingi nnyo. Sulemaani bye yakoze ennyanja ey'ekikomo n'empagi n'ebintu eby'ebikomo. Awo Towu kabaka w'e Kamasi bwe yawulira nga Dawudi akubye eggye lyonna erya Kadalezeri kabaka w'e Zoba, n'atuma Kadolamu mutabani we eri kabaka Dawudi okumulamusa n'okumwebaza kubanga alwanye ne Kadalezeri n'amukuba. Kubanga Kadalezeri yalwananga ne Towu, era n'ebintu ebya zaabu n'ebya ffeeza n'ebikomo eby'engeri zonna byali naye. Era n'ebyo kabaka Dawudi n'abiwonga eri Mukama wamu ne ffeeza ne zaabu bye yanyaga mu mawanga gonna, Edomu ne Mowaabu, n'abaana ba Amoni n'Abafirisuuti ne Amaleki. Era nate Abisayi mutabani wa Zeruyiya n'atta ku ba Edomu mu kiwonvu eky'omunnyo 1,800, n'ateeka ebigo mu Edomu. Abaedomu bonna ne bafuuka baddu ba Dawudi. Mukama n'awa Dawudi okuwangula buli gye yagendanga yonna. Dawudi n'afuga Isirayiri yenna, n'atuukiriza emisango n'ebyensonga eri abantu be bonna. Yowaabu mutabani wa Zeruyiya ye yali omukulu w'eggye, ne Yekosafaati mutabani wa Akirudi ye yali omujjukiza, ne Zadoki mutabani wa Akitubu ne Abimereki mutabani wa Abiyasaali be baali bakabona, ne Savusa ye yali omuwandiisi, ne Benaaya mutabani wa Yekoyaada ye yali omukulu w'Abakeresi n'Abaperesi, ne batabani ba Dawudi be baali abakulu okwetooloola kabaka. Ebyomu mirembe ekisooka essula 19. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo, Nakasi kabaka w'abaana ba Amoni n'afa, mutabani we n'afuga mu kifo kye. Dawudi n'ayogera nti, "Nnaalaga ebyekisa Kanuni mutabani wa Nakasi, kubanga kitaawe yandaga ebyekisa." Awo Dawudi n'atuma ababaka okumukungubagiza olwa kitaawe. Abaddu ba Dawudi ne bajja mu nsi y'abaana ba Amoni eri Kanuni okumukungubagiza. Naye abakungu b'abaana ba Amoni ne bagamba Kanuni nti, "Olowooza nga Dawudi assaamu ekitiibwa kitaawo n'okutuma n'akutumira abakubagiza? Abaddu be tebazze okunoonya n'okumenya n'okuketta ensi?" Awo Kanuni n'addira abaddu ba Dawudi n'abamwa, n'asalira ebyambalo byabwe wakati okukoma ku matako gaabwe n'abasindika. Awo abamu ne bagenda ne babuulira Dawudi bye bakoze abasajja, n'atuma okubasisinkana kubanga abasajja nga bakwatiddwa nnyo ensonyi. Kabaka n'ayogera nti, "Mubeere Yeriko okutuusa ebirevu byammwe lwe birikula, mulyoke mukomewo." Awo abaana ba Amoni bwe baalaba nga bamutamye Dawudi, Kanuni n'abaana ba Amoni ne baweereza ttalanta eza ffeeza 1,000 okugulirira amagaali n'abeebagala embalaasi mu Mesopotamiya ne mu Alamumaaka ne mu Zoba. Awo ne bagulirira amagaali 3,200 ne kabaka w'e Maaka n'abantu be, ne bajja ne basiisira okwolekera Medeba. Abaana ba Amoni ne bakuŋŋaana okuva ku bibuga byabwe ne bajja okulwana. Awo Dawudi bwe yakiwulira n'agaba Yowaabu n'eggye lyonna eri abasajja ab'amaanyi. Awo abaana ba Amoni ne batabaala, ne basimbira ennyiriri awaali wankaaki w'ekibuga, ne bakabaka abaali bazze baali bokka ku ttale. Awo Yowaabu bwe yalaba ng'olutalo balusimbye mu maaso ge n'ennyuma we, n'alonda ku basajja bonna aba Isirayiri abalonde, n'abasimba ennyiriri okulwana n'Abasuuli. N'abantu abalala bonna n'abateresa mu mukono gwa Abisayi muganda we,
ne basimba ennyiriri okulwana n'abaana ba Amoni. N'ayogera nti, Abasuuli bwe bananyinga amaanyi, kale ggwe ononnyamba, naye abaana ba Amoni bwe banaakuyinga amaanyi, kale nze nnaakuyamba. Guma omwoyo, twerage obusajja olw'abantu baffe n'olw'ekibuga kya Katonda waffe, era Mukama akole ekyo ky'anaasiima. Awo Yowaabu n'abantu abaali naye ne basembera mu maaso g'Abasuuli okulwana, ne badduka mu maaso ge. Awo abaana ba Amoni bwe balaba Abasuuli nga badduse, era nabo bwe batyo ne badduka mu maaso ga Abisaayi muganda we, ne bayingira mu kibuga. Awo Yowaabu n'ajja e Yerusaalemi. Awo Abasuuli bwe balaba nga bagobeddwa mu maaso ga Isirayiri, ne batuma ababaka ne baggyayo Abasuuli abali emitala w'omugga, ne Sofaki omukulu w'eggye lya Kadalezeri nga ye mugabe. Ne babuulira Dawudi, n'akuŋŋaanya Isirayiri yenna, n'asomoka Yoludaani, n'abatuukako n'asimba ennyiriri okulwana nabo. Awo Dawudi bwe yamala okusimba ennyiriri okulwana n'Abasuuli, ne balwana naye. Abasuuli ne badduka mu maaso ga Isirayiri. Dawudi n'atta ku Basuuli abasajja b'omu magaali 700, n'abatambula n'ebigere 500, n'atta Sofaki omukulu w'eggye. Awo abaddu ba Kadalezeri bwe balaba nga bagobeddwa mu maaso ga Isirayiri, ne batabagana ne Dawudi, ne bamuweereza. So n'Abasuuli ne batakkiriza kuyamba abaana ba Amoni nate olwokubiri. Ebyomumirembe ekisooka essula 20. Awo olwatuuka omwaka bwe gwatuukirira mu kiseera bakabaka mwe batabaalira, Yowaabu n'atabaaza amaanyi ag'eggye, n'azisa ensi y'abaana ba Amoni, n'ajja n'azingiza Laaba. Naye Dawudi n'asigala e Yerusaalemi. Yowaabu n'amenya Laaba n'akisuula. Awo Dawudi n'aggya engule ya kabaka waabwe ku mutwe gwe, n'alaba obuzito bwayo talanta ya zaabu, era nga mulimu amayinja g'omuwendo omungi. Ne bagiteeka ku mutwe gwa Dawudi. N'aggyamu omunyago gw'omu kibuga mungi nnyo. N'aggyamu abantu abaali omwo, n'abasala n'emisumeeno n'amannya ag'ebyuma n'embazzi. Era bw'atyo Dawudi bwe yakola ebibuga byonna eby'abaana ba Amoni. Dawudi n'abantu bonna ne baddayo e Yerusaalemi. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo ne waba entalo e Gezeri n'Abafirisuuti. Awo Sibbekayi Omukusasi n'ata Sipayi ow'oku baana b'erintu ne bawangulwa. Ne waba nate entalo n'Abafirisuuti. Erukanani mutabani wa Yayiri n'atta Lakami muganda wa Goliyaasi Omugitti. Olunyago lw'effumu lye lwali ng'omuti ogulukirwako engoye. Ne waba nate entalo e Gaasi, eyali omusajja omuwanvu ennyo, engalo ze n'obugere bwe 24, buli mukono 6 na buli kigere 6, era naye yazaalirwa erintu eryo. Awo bwe yasomoza Isirayiri, Yonasaani mutabani wa Simeeyi muganda wa Dawudi n'amutta. Abo baazaalirwa erintu eryo e Gaasi ne bagwa n'omukono gwa Dawudi n'omukono gw'abaddu be.